الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. tumtendeleza Allah jalla jalaluhu mutonzi waffe omutonzi w'ebitonde byonna la ilaha illahu tewaliwo mutonzi mutuufu wa kusinza atali Allah subhanahu wa ta'ala. Ebisinzibwa bingi ebitali Allah naye si bituufu kubeera nga tubisinza. Gwe tulina okusinza owannamaddala ye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumusaba asebengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo gwe yatuma gye tuli nga bashiran musanyusa awa amawulire ag'essanyu eri bonna abatuukiriza endagaano za Allah subhanahu wa ta'ala. Era ng'endagaano ya Allah kwe kubeera nga tumusinza nga tetumugattako kintu kirala. Ate yali nadhiran, yali mutiisa eri abaddu bonna abamenya endagaano eyo ne beeteerawo ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ffe tumwegayirira, tumusaba asebengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Abebitiibwa abaddu n'abazana ba Allah, mbakuutira nga nange neekuutira okutya Allah. Tutye Allah jalla jalaluhu mu mbeera zaffe zonna. Mu kaseera ng'olina ebyengera byeweeyagala nabyo, fa alayka bitaqwa Allah, tya Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu kiseera ng'olina ebigezo mw'oyita, tya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwerabira ekigambo kya Allah kye yatugamba nti waman yattaqillaha, muntu yenna atya Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah amuteekerawo obufulumiro mweyembeera emufunda walidde, wa yarzuquhu min haythu la yahtasibe, ate Allah n'akugabirira ng'ayisiza mu makubo g'obadde tosuubira. Abadde yalowooza okufuna mu nnimiro, oba olyawo nga omusana gugisaanyizzaawo, ate Allah n'akuleetera ka bizinensi akalala ne kakavalinga kyewandiwadde ojja mu nnimiro n'okusingawo. Yalowooza ogaggawala ng'ogenze ebweru, ate Allah n'akulemeseza wano n'otagenda, n'akuteera baraka mu kalimu kaako. Abagenda ebweru bagenda okudda ate nga bakusaba bakolereko awo ewuwo. Kati mu mbeera yonna gy'obanga oyitamu
tya Allah subhanahu wa ta'ala, totyanga ebitonde tya Allah, totyanga embeera tya Allah. Tolwananga okuyita mu mbeera n'otuuka ne ku extent ate y'okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah tuwe okumutya rabbul alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Olungi ab'ebitiibwa, Mukama waffe Allah rabbul alamin, omutonzi w'eggulu omusanvu n'ensi omusanvu, gwe tulina okusinza. Tetukkirizibwa mu mbeera yonna kubeera nga twezuulirayo ekyokusinza ekitali Allah. Nsobi nnene abaddu gye balina abamu okulowooza nti bagenda kusinza Allah ate nga we basamira. Ntegeera nkyamu abaddu gye balina, kubanga bajja mu masajidi ne basaala ate nga bagenda ne basamira lubaale, ne basinza emizimu, emisambwa, mayembe, ebiteega n'ebifaanana ng'ebyo. Ezo eddiini ziri bbiri. Eno ey'obusiraamu tekkiriza muntu gibeeramu ate ng'ali mu ddiini endala, newankubadde ez'endala zisobola okukkiriza ozibeeremu ate nga wakola obusiraamu. Naye ey'obusiraamu biyingi nti eddiini entuufu eyava eri Allah, omuntu asobola gibeeramu ate ng'akola mu ddiini endala. Era we neebaliza abasiraamu, kusookera ddala ab'Essembabule, ne babagambako wano baasiramuka ne bawaayo essabo lyabwe eri abasiraamu abawalimu, ne bakwatagana wamu nabo ne bamenya essabo eryo ne balyotya ne lisaanawo. Ne neebaza abasiraamu abeekayabwe, era nabo baakoze ekikola kye kimu ku mmande eno wemba nga serabidde. Ne bakwata ekiggwa kyabwe, kuba lino ate essabo lyo lyabadde ddene okusinga n'ery'Essembabule. Bennyini ne beekwatira ennyondo nga bayambwako abasiraamu ab'enjawulo n'abawalimu, ne bakoona ekiggwa ekyo oba essabo eryo ne bakisuula ku ttaka. Wabula byonna nga bigenda mu maaso, tewaabuzeewo baalumiddwa, tewaabuzeewo baakaabye maziga nga balaba obuwangwa bwabwe busaanawo. Onalabidde omusajja sitera kumulaba alaba, oba muyita Nsubuga, simanyi Nsubuga. Manyi abantu abamu balina kye batategeera. Bino ebyobuwangwa bya bwantu era be babirwanirira obiyimirizaawo. Wano mu Kulaani wano mu suratu Nahli, kino njagala kigamba abasiraamu mu abali wano n'abatali basiraamu. Eddiini y'obusiraamu ya Allah, abamu abagirabanga ennafunafu bagirabirako abo abasiraamu abayaaye abeefuula abakola obusiraamu nga bebasamira. N'eddiini y'obusiraamu kinene nnyo, tewali na gavumenti egyenkana ddiini y'obusiraamu. Nnene nnyo, ekyasobola okitegeera zezi gavumenti. Gavumenti ez'enjawulo zigezezzaako nnyo okusala amaanyi g'obusiraamu, naye balaba buli ssaawa obusiraamu bweyongera kusituka. Olwo n'abamu ku bakulembeze b'obusiraamu abaliddemu obusiraamu olukwe, wallahi ne batakola kibasuubirwamu ng'abasiraamu, oba ne batakola busiraamu kye bubasuubiramu kubeera nga bakola, naye sitiiru obusiraamu bwongedde genda mu maaso. N'abamu ku basiraamu obusiraamu buno baabukoowa, yadde obalaba bateekera enkofiira n'obukaaya. Era bw'omanyira nti baabukoowa,
gonna bakutuuka ku kino kyengenda kwogera ye musajja okukwata omwana we yenga musiraamu n'amussa mu ssomero nga kyagenda ossomerayo ate bo si busiraamu. Nze bantu be neewuunya tamale neewuunya nnyo omusiraamu akwata omwana Haruuna n'amukwasa Pastor Martin amusomese ate nga Haruuna ono amusuubira okuva mu kusoma ng'akyali Haruuna. Neewuunya nnyo omusomesa omuzadde oyo oba omusiraamu oyo engeri gy'ayagalamu obusiraamu mwewuunya. Era singa buli musiraamu yazannya paati ye singa tetufaanana nga bwe tuli. Tulina abaana nga basiraamu nga balwanyisa obusiraamu naye ate bambi abamu nga tebakimanyi wabula ye he or she is implementing what he or she knows. Anti yasoma IRE yasoma obulungi bwa Interreligious Council. Kitomwana musaasire nga Islam bamulaze nti eno eddiini yo naye ng'abamu ku basetinga Islam sina basiraamu. Wona amusomeragamu nga Islam amusomesa yasomesa CRE era nga ye Master Patrick Okochi nga ye bamuzuula nti amanyimu ku by'abasiraamu n'agattawo bugasi era waba asomesa lesonye yebeeremu era jjanga zena CRE bonna n'abasomesa najja ne Islam bonna n'abasomesa ate jjukira ebyo ebintu ababisate nga si basiraamu. Kati ate abaana bwe balina okubuuza teacher ogambye nti if that is difficult for you, you take this of the what? Of CRE. Allah. Which is simple. Kwa tayinza butaba simple kubanga essomero lyonna eritambulira. Ono Islam agwawo eddakiika 3. Singa obusiraamu bwali ku maanyi g'abantu singa bwagwa dda. Ewaffe eyo waliwo omuzikiti gwateekateeka darusu Sunday ewedde abakulembeze b'obusiraamu ne bagigaana ogenda mu maaso. N'emyaka gye mmaze nabo abakulembeze abo sirabangako dalasa nga bagiteeseteese bo. Wabula ate dalasa gye baalabyeko nga basiraamu bategese darusu basome ku ddiini yaabwe bagiyimiriza ne bagiweereza ku Sunday eno gye tugendamu. Meeting netuula ndoza ku Monday ne bagamba darasa egireviirawo ddala. Abali mu bukulembeze bw'obusiraamu aweereza emyaka 10 mu office naye n'omubuuza ku myaka gino 10 olinayo omusiraamu omu gw'okakasa nti mu kiwenda kye wakulembera yasiramukira mu bantu abo darasa ze mwateekateeka. Mwinayo abantu abamu abalina amasabo be mwasomesa ne bava ku shiriki ne badda ku tawhidi. Mwinayo omuzikiti gw'okakasa nti abantu baawo basomye esswala omuzikiti ogwo gumanye esswala kubanga twaweerezayo Seeka Gundi asomesa abantu esswala. Singa obusiraamu bwali butambulira ku bantu singa bwagwa dda. Naye nannyini busiraamu ye Allah. Allah yagamba nti abantu abo bonna abasinza ebitali Allah. Eno message ya buli mushiriku yenna waali. Mushiriku bana mala chini makristaayo yenna alina waatuula n'atunuza omudumu mu busiraamu. Bino abitegeera okuva ku nze nga mbimujjira mu kitabo kino Quran. Ayinza obutafuna chance kubyesomera. Tofunanga era ono omusajja mukulu gwe bayita Nsubuga musamize yayogedde ebigambo nenga byakyana kito bala kuba mukazi we tamutuuza kwogeramu naye. Mwenye abakyala bola basologa nti Seeka tuyogedde tekisoboka. Nam ye abakumanyi nti kati okanga tiisa kuba yawulirako lumunge waliwo ekikoone bwe lunaga tugende tulabe nomuga nti ajati twebake tujja kinoonya ku makya. Kati omukyala wakumanyi amanyi essaawa zotosobola kufuluma wabweru ayinza n'ofulumako ebweru nadda nga tomanyi. Kati olwo omusajja mukulu baye Nsubuga ndoza yensubuga yangambye nawulidde agamba nti yalumwa nnyo. Waliwo omuvubuka yavaayo naga nti owemmamba asobola okuwasa owemmamba. Ogamba otya nti owemmamba wasa owemmamba? Nedda tokaaba maziga.
abasamize ebikolobero bye mukoze bisinga ow'emmamba okuwasa ow'emmamba. Omusajja gwe nabanyumiriza wano ku Wednesday wedde eyali agenda okwebaka ku muwala we. Eyo knowledge tebagijja mu mizikiti n'amakanisa, bagijja mu masabo. Oba oyagala obujjanjabi, kola boti ne boti, siiga omwenge omuganda ku bwereere, ogende weebake ne muwala wajja kuwona ekimuluma. Oba obujjanjabi awo bakola agakolobero naye bajja mu juzi bayo kyendiga bajokyera ffe bayo indiga nga nnamu zinewunya ne gavumenti yaffe netakwata abo wayokyera endiga ennamu kuba gavumenti singa emanya nti wawadde embuzi za neighbor w'obutwa wallahi bakuvunaana baga nti ono wabulabe mu community. Newunya gavumenti okulaba abasajja abo abaali bambagalidde embugo ne bookya endiga ennamu nesirika nesaanawo gavumenti netabako kyenyega. Kati oba onoonya abatujju abo balinzaaki mutudde kyasinga kwoyo endiga ennamu etana kyemukoze. Ekyokubiri gavumenti yandibadde bakwata kubanga balimba bagamba bookyeza endiga eyo wiiki emu Kasimula Manzaani nga mufu Senjala nga muki bombi bakyatambula. Lwaki tebabakwata abayaaye abamazeeko abantu emiki? Kati omuddu yazze nayogera kula amasabo ge bayokyeza. Amasabo go tugenda gocha in a big number insha Allah kuba abantu bakyasiramuka. Naga nti kanaffe bano abajja mu shiriki jimuyita shiriki nabo tubajjeko Kurani n'emisaalo tubyokye tebasobola bikuwa. Kulwaki abashiriku abasinga basigala basaala ate tebasobola kuyimirira mu busiraamu. Obusiraamu buno obulaba era nagambye n'omusamize tosobola kulonkinga lutalo wakati w'abasiraamu n'abasamize ne gavumenti egana edda baleke tojja bubakolaki tojja bubasobola totusobola. Ayo kyessabo mulala atakkuba oluyi mugongo muki mulala. Bano abantu betwoyambako okwokya amasabo n'ebyawonga ebirala siffe tetubakaka bukasi. Era oba olaba tuba tugenda okwokya amasabo ago tumala bagamba mutuwandiikire ekikakasa nti mwe mutuyise. Ekyokubiri twagala nga weemuli twagala nga setuli temanyi ey'ekitundu nti waliwo abasiraamu abatasiba zikweya abatatya lubaale bagenda kujja kusiramula bantu b'amaka ago. Oba ontegedde kyotasobola kufuna ate ku musiraamu nti akweguna omuzikiti ogwokye tosobola. Ekirala kwa yabadde ayimiridde ku ssabo ng'ayogera atusa obulumi bwe ulira afa obulumi nagamba ffe tulina amayembe tusobola basindikira amayembe nedda olinda ki kufa kuliko mwana wa jjajjaawo. Lwaki otusaasira obutagasindika ifo otusindikira amayembe? Era amayembe gakosaba amayembe tetuli ku level ffe emanyirwa buyembe. Mayembe gyegali obadde okimanyi? Hajamani amayembe gyegali gamutawaana naye ayambadde bulletproof teeraliikirira ate masasi. Oba ontegedde ffe wetuba ne Allah teri kirasi ya jjembe gyotugamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iffe Ibrahim alayhi salamu yagamba wa kaifa akhafu ma tushrikuna bihi butya atenze bwentya mu byemugatta kwani ku Allah yabatonda wala takhafuna annakum tushrikuna billah nammwe temutya nti banne mugatta ku yabatonda n'ebintu ebiki n'ebintu ebirala ate ffe tutye never. Wallahi abantu abashiriku bawangaala bubi lwakuba nti tebakimanyi. Allah yabagamba nti wayabuduna min dunillah ne basinza ebitali Allah jalla jalaaluhu ma la yamliku lahum rizqa nga tebisobola bbaako nakebibawa minas samawati wal ardi nga bibajjira mu ggulu ne mu nsi shay'an kantu konna wala yastati'un ate wallahi tebisobola bbawa. Agamaso golaba ge balina emimwa gye boogeza amagulu ge batambuza ebifuba mwe bakoona nga bawaga
ebyo Allah byonna riziki yagituwa. Tewali musambwa gwonna guvunanyizibwa ku maaso g'abantu. Tewandibaddewo musamize ng'alina obulemu ku mubiri gwe, kubanga yandibadde ng'asamira ne bamuwa eki eriiso. Tewandibadde musamize ayina kabbuli wakaawe, yandisamidde ng'abantu ne batafa, kubanga Allah rabbul alamin yagamba nze nabaleeta wano, nze mbatwala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba rabbul alamin ku bantu abo abasinze bitali Allah, tuwayajaluna lima la ya'lamuna nasiba, ne bateerawo ebyo bye batamanyi omugabo mimma razaqnahum, mu bye tubawadde. Allah yabawa ne batoola mu portioni ne bagigabanya na bino bye basinza, hatta bye batakola ki, bye batamanyi tebabimanyi. Kuba singa lubaale asobola okwerwanako, gana amasabo ge tumenya baba bagasamiriramu, lubaale abalazeewo, lubaale abalazeewo. Omuntu akutte essabo lye, bane weewunya n'abantu abayaaye, omuntu akutte essabo lye nagana bino ebintu bino mbisamiridde emyaka 3 sinako endaba, nyongera kubonaabona naga nti nze nsiramuse. Ye yabyegulira, kubanga beera babigula sente mpitirivu, okubiwanga obuwanzi. N'olaba abasamizawo bakayana, tebakayanamu bakayana lwakuba nti basamize nti basinza nga nti goze kusaala, bakayana kubanga obakuumira abantu mu ntegeera eyo babafunako akasente. Okuwanga oyo lubaale Mukasa, Walumbe, simanya Musoke, Animala kini, obusawo bagenda bazimba zimba obwo nali neddene, okubikola babajjako sente mpitirivu. Ate omushiriku ono wawa ne mukono wabakola shiriki we, era nga olaba bakola lifaalo mu nzira ndaba y'ekizungu. Wabaawo abo abalina shayatini ezo emisambo egy'amaanyi, nga Eva babeera balinze lifaalo, katuwawulira nti emukono mukosezzaayo mukonya essabo, awulira ng'asaanawo. Ni baganda bange bino si byakubuguma kifuba, tegeera eddiini. Ffe tuli basiraamu, siraamu tasamira. Oba oyagala kusamira tewali agenda kuba yagambye lwaki mumenya amasabo gaffe, ne ngamba neva, lyayimiriddeko tetuyinza kulimenya kubanga si lyaffe. Ate nnyini lyo akyalikola ki, akyalyagala. Wabula bano ababitegedde ne basiramuka betuyambako okumenya amasabo ago bategeere Allah subhanahu wa ta'ala. Era yakowodde n'agamba omulangira Nakibinge, mufti wa Uganda, muveeyo mubeeko temuyamba ku nsonga eno. Era nze nange nninze kubeera omulangira wavaayo n'anenya okumenya amasabo, naye tugenda mmweŋŋanga. Tuyina okuleeta obujulizi obulaga nti sebo mulangira awo osusse ekikomo. Ye mulangira waffe gwe tulinawo yekka, naye talina lukusa lwogerera mu ddiini. Allah kyatamukkiriza kukola ki? Never. Akategedde akagambako oyo gola tumwagala omulangira gwe tulinawo yekka, nemumala omulangira ng'asaala oza kyangu nnyo. Naye ate bamanye mumubuguumirizeyo akatebe, bamukangakanga. Kanajja nakola speech naye ku nsonga y'okumenya amasabo, Allah tumwebaza nti twamenya eryaso dokita bazze babyokya, era ng'abiraba ng'akoze eki omulimu, naye akiraba nti omulimu obusiraamu bugenda muki, bugenda mu maaso, abantu bagenda basiramuka. Wabula ku bonna abakulembeze obusiraamu era anaavayo n'abyogerako ng'anenya lwaki mumenya amasabo nga tumanya ono naye yetaaga kunyiga ku muntu tulabe. Omanyi wogula gundi, abagula meloni bazinyigako babeera bakebera kyekyo, nto nyengevu biki teboota. Kati era yenna musiraamu oba akulembera osiraamu avaayo n'anenya ekyokya masabo ag'abantu abayingira mu busiraamu, nga tumanya nti kati twetagisa onyiga ku mitwe, kati tumanye ekitawaanya ono. Abange Allah jalla jalaaluhu asinzibwa yekka, rabbul alamin. Ate n'eddiini ye yamugiyimirizaawo mu mbeera zonna. Abasiraamu mwebali tebaliimu, ye eddiini egenda mu maaso. Era Allah yagamba nti tallahi latusalunna amma kuntum taftarun. Katemba yenna gwe mutaddewo okusinza ebitali Allah,
okusamira okubuzaabuza abantu bajja kuya batonde okubazza ku bitonde buli alina kyakoze ku mulimu ogwo Allah agenda mumubuuza. Era omusajja ayogedde ekigambo bani omuntu ayogedde ekintu sebo nayogeddemu obubaka bwa Allah yagambye nti anti mumweyita basiraamu abaganda ffe abatasamira waliwo n'abaganda abaki abasiraamu kati sebo abaganda abasiraamu muveeyo ku nsonga eno tewayinza bbula bavaayo balina ovaayo kubanga weebali nga tusaala nabo mu mizikiti nga laavu yaabwe eri ku bitalyani Allah tabaraka wa taala. Kati ng'eyo waffe eriyo olutalo lw'amaanyi lwe batandise okulwanyisa okusomesa tawhidi mu mizikiti gye waffe nga bakulembeza akagamba nti tuvuma abaki abantu ate babeera boogera teboogera nti tuvuma tebagamba nti muvuma abashiriku baga muvuma abalomba edduwa nenge ekiri emabega waakyo tebaagala bantu kubasomesa busiraamu bubajja mu kusamira baagala abasiraamu abatambuza ebintu bibiri nga wasaala ku swala wasamira era omusiraamu bwatyo buli wagenda bamwagala ng'osaala osamira neba wayinayo kawula balonga gwoyasenku olumbe lwa muganda wo nga oli musiraamu gw'ebbiraali ku muzikiti naye gwosookayo mu kyalo gwolagirira abajja mu lumbe Allah omwana ono obusiraamu bw'omwana ono bwanjawula akwagaza obusiraamu mubwagale obwoyo mugende mu bwoyo n'obuyagala busiraamu Allah bwe yatuwa okugoberera bwe yasomesa omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewali mutawaana kola busiraamu ove kusamira. Tumala okuva mu kwaziina wano waliwo abayaya baali basinzanga akate ku munamiro gwa Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Tugenda laba Nabi Musa we yasanga abayaya nga basinza akate ye yakola ki akate ako abamu nno basiraamu bajja ne batubuukira kati kale yadde nga asiramu lwatate mubyokya mugenda kukola entalo omuntu wasiramuka tulina okugjawo obuufu bw'ekyo kyabadde agatta kwani ku Allah tabaraka wa taala. Wa barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabbana alayka tutamma as-salatu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam amma ba'd. Ekitiibwa Allah tumwebaza era tumusaba atukuumira ebyengera byatuwadde ekyengera eky'obusiraamu ekyengera eky'obulamu ekyengera ekyokwagala eddiini yaffe tusaba Allah abitukuumire. Allah tumusaba sebengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wa Allah gwe bayita Musa alaihi salatu wassalam lumu yasaba Allah endagaano yakola ne Allah endagaano
ey'okumusisinkana ku Jabal Toori, ku lusozi lwe bayita Toori. Era nga bwe twayogera omulundi oguwedde, Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza n'amusisinkana, zaali ennaku 30, Allah n'ayongerako 10 niziwera ennaku 40. Musa ng'ali eyo ku lusozi, Allah yamubuuza, ensonga ki ekwanguyiriza okuleka abantu bo ojja okunsisinkana? Musa n'agamba Allah alayhi salatu wassalam nti mbalese ne Haruna era bali ku nkola yange. Nam mbalese bateredde, bali ku busiraamu. Kati nga olaba otubeera mu ddalasa wano, otunuya abasiraamu bonna buli gwokubako ediso wano, olabira ddala omusiraamu awedde emirimu. Era nga woba oyina gw'oyagala okubuulirira ogambye nti Juma genda bulirako oyo ku ky'obusiraamu, naye lwamubuulidde ku busiraamu lwomanya nti Juma yennyini tasomangako kasookedde osomesa, kubanga si buli atudde wano nti kati asoma. Waliwo abalinze essala bo baagala kukola ki? Kusaala kugenda. Waliwo abali ku WhatsApp nga ye gwafunira kadde aka WhatsApp nga azzeeko wano mu muzikiti ku Magalibi. Waliwo alina gwabanja, waliwo ateeza ekiwala ku biri ebiza okusaala ebitali bifumba ebyo. Era nga kyamugambye nti nze sina buzibu, naye nze omusajja atasaala atasoma ddalasa sisobola fumba wuwe. Namugamba ddalasa kyeki? Kujja mu muzikiti ku Magalibi tira nze nje nakujja ku asiri. Era sadde kyatu nekituukiriza endagano kijja ku asiri nga gwalaba olabo mu naddalasa, naye nga malayika ziraba omukwanyi nambeetya nambehemu. Era otuuka okukola analysis nga ddalasa ewedde, oyo omu kubagamba seeka yasomesezza ekiwala kimugamba nti mbuulira kye wasomye ekintu eki, saagala muntu ambuzabuza nti oyo seeka nze mu bonna abasomesa ate oyo ye yasomesezza ku kintu. Wallahi Allah amutuwangaalize olwo nga ddalasa agimaze. Kakati Allah agamba Nabbi Musa, kiki ekikuleetedde okwanguwirira olekerera abantu bo mwakasala ennyanja wuno kino ate ojja onsisinkane? Kati Allah nzize mpulira nkwagala okusinkana nga mukama wange, njagala otuwa amateeka kutunatambulira, ate mbalese bali bulungi, bali ne Haruna bali ku nkola yange. Allah kwemukubira ku tochi naga nti bogamba bali ku nkolayo okimanyi bali mu kusinza kale. Allah yali okozesa bodoga yakwata benzi misina agenda okusanga Banu Israili. Allah be yali yakasaza ennyanja, Allah be yali yakanywesa amazzi nga gava mu lwazi olutabaddeeko mwala gwonna, Allah be yakolera ebinene, wallahi nga babakanye n'okusinza ente. Wano Allah yagamba Rabbul Alamin nti nkakatulabe wano, Allah agamba fakhalaja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Ino suratu Taha aya ya 7 ya 88. Omusajja bamitanga Samiri yalaba malaku Jibrilu alayhi salam bwereze mu lutalo olw'okuzikiriza Firauna n'okutaasa Banu Israili. Yalaba ensolo yaayo ku yali etambulira nga buli wejja ekigere wamerawo omuddo ogwa green. Era ye n'amanya footsteps eza Jibrilu. Kati yakola Samiri n'akuŋŋaanya jewel, ebikomo bya zaabu Abayisirayiri bye baalina, n'abissa ku muliro n'abisaanuusa. N'akwata gold ono n'abumbamu ekifaananyi ky'ente. Bwe yamala n'ayoola ettaka, ensolo yamala ku Jibrilu alayhi salaamu we yakoze eti? We yalinnye n'aliyiwa mu kate kano, yakakola kalina opening
eno maaso ne mabega bwe yayiwamu ettaka empewo neefuwa mu kate ne kakabira ddala ng'ente mo Allah bonna ne bakuŋŋaana ne bazinira okw'amazina ne beeyagala ne bakakabira ebizibu paka ne bagamba Haruna nti Haruna ono nno omanyi nti ye Katonda waffe. Musa amunoonyeza ku lusozi kyokka Katonda yamulese wano mu maaso wano Allah yakyogera n'agamba si eno aya nja kugiraba kasita mwe tuli bamugamba ndi Musa Katonda yamubuza edda Katonda wuno wa kana akate kano ye Katonda waffe nani ne Musa ate Musa yagenze ku lusozi gyamunoonyeza kyokka wuno ali wano. Allah agamba nti faqalu nno Allah da ansaside yini wano nyini ne bamugamba nga bamaze okukola akate kali batacyanca bazina amazina nga olaba abasamize wewe babeera mu masabu. Era eno message yonna y'abantu abalina bye basinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe bamala okukola akate just kuvaamu ddoboozi nti mo Allah wallahi bonna obwongo ne bugamba nti ono yani ye Katonda waffe. Faqaalu ne bagamba hadha ilahukum ono ye Katonda wammwe wa ilahu Musa le Katonda wani wa Musa. Fanasi Musa yeerabidde n'agenda ku lusozi Katonda amulese wano. Allah n'agamba Abayisirayiri bano afala yarawuna bote batiraba alla yarji'u ilayhim qawla nti we boogera ne Katonda kano Katonda nte ye talina kyabaddamu. Abantu abali mu masabo tubagamba bino ebigambo ng'oggyeko okwefuula nti baganda okusinga ate kintu nti balina Obuganda balina bebasooka kintu mu Buganda wano ng'oggyeko gamba nti balowooza babasinga bakitaabu obukulu. Ekibuuzo kigamba ebbanga lye basamiridde lye bakuumidde abalongo mu mayumba gaabwe awala yarawuna bo tebakiraba alla yarji'u ilayhim qawla nti we boogera n'ebintu ebyo byo tebibaddamu. Bo tebakiraba nti tebibaddamu. Yajja nayogera n'abalongo nabaga ati munnange baana bangenda kukola ne mbeeko munnange mumusalire ku magezi annaku zino sukaali akyankalanye naga nti kala amiina weewaawo n'akwata engugu ye n'agenda nga tamuze mu kigambo n'eki waaba talina transport naga sina mu transport n'akomawo mu Kibbo n'agamba Ekibbo munnanga nti njagala kumpolayo 3 sina transport nja kuzizza nekitamuddamu aye n'azitoolamu ate nga yaziraddemu tasobola kujja ng'Ekibbo kyongeddeko obanga kitoddeko yadde muddamu ekigambo. Era wallahi singa afukamira awali Ekibbo n'akigaa nti munnange ngenda kukola ne munnange ennaku zino batukwatira pamiti baako munnange kyontaasa nekimugamba nti genda naye toyita ku kaleerwe bannange saamanya nali simanyi nti omusajja bino ebintu byampadde ate bigenda kundyogereranga mu nnyumba. Wallahi tasobola kuwangaala nabyo. Allah kyeyababuuza Abayisirayiri afala yarawun bo tebakiraba alla yarji'u ilayhim qawla nti lubaale waabwe gwe basinza talina kyabaddamu. Wala yamliku lahum darra tasobola bakosa wala nafa'a yadde baako kyabagasa. Abange tebakiraba. Tukutulaba nti abantu bye bataddewo byonna okusinza bino ebitendo 3 tebibirina tebibaddamu yadde bo boogera nabyo tebisobola bakolako kabenje yadde obagasa. Wabula weyeeko n'ekigere ye yagamba nti lubaale yankoze eki yankonye oba ontegeera. Singa oleka omuntu atudde wano awali lubaale abasinza akatenga atudde awali akati oba atudde awali musota gwabwe olina asanga nafuna accident mu kkubo ng'ono atudde wano olina afuna accident n'obuuza ono nti oli wafunidde accident ono avuddeko wano tekinnavaawo okuva ku makya ndi wano ka n'obuuza oli ate accident gy'ofunye mukono ono abiyingiriramuwa ye kennyini yabissa ku lubaale
obontegera kyenjogera ye kenyini yabikola ki yabissa ku lubaale wafuna ekirungi ng'awaayiriza lubaale nti yakoze ki yakimuwadde wafuna ekibi agamba lubaale yakimpadde kyova nti bannanga omuntu omushiriku mubi nti buli Allah kyamukolera akizza ku ekyo kyayagala ekitali ani Allah tabaraka wa taala ffe tufuna ekizibu kyonna fa min Allah nteekateeka ze Allah tuli ba Allah era Allah yagamba rabbul alamin nti njagala babuuzaamu okutonda kw'abafaanaganira mani Allah ina ebibuuzo nga yali ategeeza ki waba akakasa nsubuga n'abasamize banne nti ffe we belong to Satan tuli baalubaale na byabuwangwa ffe tukakasa nsubuga ne banne ffe tuli ba Allah n'ensubuga yennyini waani wa Allah Allah abuuza nsubuga byakufaanaganidde obwongo butoniye tosobola kwawula ba Allah ku baalubaale kale bw'oba osobola ani yafaananya munne anti amaaso Allah ffe yatuwa ameka n'abasamize balina ameka ne bamuwa chance nti funa eri okusatu agamba nti ani afaanana ekimenke wallahi Allah yatutonda n'amala tulaba tamale nti emmotoka ayagala nnene amaka ayagala ganjawulo bakazi ayagala babiri basatu naye ku maaso ayagala bakuba eri okusatu tayagala era wana omwana ayina engalo 12 oga nti omwana wange oyo aliko obuki bamulongoose ayagala engalo 10 tetwagala bingi Allah akuteekamu ennimi 3 mu kamwa olunya obuugi olw'amata n'olugaya muwogo era otambula ne masiki ku mimwa nti ate buzibu ki anti olina bingi Allah yatutonda bwati laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim Allah yatutonda bwati n'atulungiya n'atuteekaawo egyesome aya Qur'an suratu Tin katwagala n'omusamize yenna abeeko wabikula asomewo ng'alaga nti lubaale yatutonda bwati ne bwati twagala buli Allah tiyasongako mu Qur'an nti nze nabatonda nembawa kino n'omusamize asomewo nti nze lubaale mukasa nze nabatonda nembawa kino ate omusamize akwewuunyisa akkiriza nti lubaale baali bantu wallahi mukasa yali muntu kibuuka yali muntu musoke yali muntu lubowa ayire no jembe mbadde mmenya lubaale muno bunnagadya bisambwa naye bino lubaale nga lubaale bakkiriza nti baali bantu abaali tebasobola baako kye bakola mu kutonda ebitonde ebirala yadde kutonyesa nkuba ate bw'amala okufa mbu n'asobola obikola ki astagfirullah wa natubu ilayhi nsobi nnene basiraamu wallahi buli azamaanyi bunnene okulekawo Allah yakutonda n'ojja ng'ogwirana ne Allah bye yakola ki bye yatonda ng'olaba ate bye bisinga bano abasajja okumanya ng'omushiriku mubi era Allah wanaabakutta omushiriku teragenda mweŋŋanga yali yakabasaza ennyanja wallahi nga balaba we bati ne batuuka ebbali w'ennyanja Firawuna Allah n'amuba amazzi n'amusaanyaawo nga balaba n'amaaso gaabwe ne bagamba nabbi Musa ntwagalala ku Falaawo asobola okufa Allah n'alagira ennyanja n'esitula Firawuna ku mayengo gaayo n'emuleeta ku sayidi gye baaliko Abaisirayiri n'emusitula mu bbanga n'embalaga ne balaba bino ebigoye byabwe byambala ebole ama ebyabasirikale ne balaba ngati ye Falaawo yennyini wallahi nga balaba ne bagamba Musa Allah agamba idhistasqa Musa liqaumihi jukira abantu bwe bamuga nti Musa ennyonta etutta Allah naga Musa alayhi salamu nti kuba ku jjinja eryo omuggo gwo ne gufulumya ensulo 12 ne banywa amazzi wallahi nga balaba amaanyi Allah gataddewo wabula ne bakizuula nti ate beetaaga kate tebeetaaga Allah yabasazizza ennyanja omushiriku mubi wallahi yesiba ku kintu n'akirwanirira kuolaba nalabye omushiriku oyo n'abamufaanana eno Buganda yaffe oba temwagala kusamira mugende ebuwarabu very lousy minds Buganda yammwe mmwe baani tuddemu emabega katono tulabe Buganda yani just n'obuuzabuuza jjajja waffe kintu Buganda wagijjawo kozi nga yalabiro kiwandiika yagijjawo yabeeranga mu nsi nga musajja munaku alya busa bwante ng'anywa naki n'amata
toli muganda yanywanga musulo muzeeyi yanywanga musulo na busa waliwo wonna we balina obuwandiike nti jjajjaffe kintu yeetonda. Abantu abasiriku babi bajja ne babuzaabuza kabaka waffe ne bamwogerera ebigambo wallahi byatali. Wallahi kabaka lwalisinkana Allah wabanga bamutuusaako ebigambo bino alijulira nti singa ninasiramuka. Bamugamba nti ye cuucu ogwo muddo mu nsiko guli stable ddala ku budde bw'akasana. Ye lukoma gwe muti ogukyasinza obugumiikiriza ku mbeera embi gwokka gwe baazuula mu Buganda nti ogussa ku ttooyi tegulemererwa kuwanirira bantu ba kitundu ekyo. Wallahi guwithi standing gaasa ava mu ttooyi newosaako ennongo gaasa ajaabya naye olukoma teruzannyirwako. Terusobola kwewetamu nti kutuka embuyaga erukumi ne lumenyekamu, terusobola. Olukoma baamutenda n'olukoma nti tawetwa, ne bamutenda n'ebbemba musota, ne bamutenda ne maaso moogi, ne bamutenda ne kisiikize kya Katonda. Nenga wallahi wadda mu ndabirwamu obanga ali ne maama waffe Najjinda agamba naye Abaganda bayaaye kanda nga balimba obulwadde nga bunnuma. Wallahi nga naye bwogenda mu ttooyi embeera neekulemerera noyagala okuleekaana obanga aleekaana walwezi ku lugezigezi lw'abantu singa pulezidenti afuna baatuma nti ngenderako mu ttooyi sina budde gwosituka. Kati wallahi mukama waffe baamubuzaabuza ne bamutenda n'ebyo Allah byataamuwa. Naye Allah kati balil insan ala nafsihi basira, ne bakuyita nantawetwa gwoba weemanyi kituufu mpetebwa. Mu bituweta nno mulimu ekirifane kyonoonya kati wallahi bituweta Allah ekitawanya adinani Allahu akbar ekyo kitonde Allah yakola abasajja nga tuyina amaanyi ffe bafirudi maasho ffe naye Allah yakola abakyala nga bakkakkanya ab'amaanyi. Simanyi lunaku musajja lwasinga bugonvu nga lunaku nga yayagala okukola ki okuvuga emmotoka ng'emmotoka yeegamba nti nze nsindiko nzije wano nteeke wali ovuge. Wali ozire okusaba ku mmotoka njazika ku mmotoka naga nti omwana aginfulumiza taliiwo kuba tulina gikumira wali wano asindika nsindike. Kanaga nti osobola gisindika paka wali yiiyo eriyo olunaku mu nnaku gwe tonnakituukako Ashirafu naye lulinde nga gw'oyagala ovuga ng'emmotoka teri mu muudu. Oluusi ng'olina emisango gye bakoze eki gye bazizza naga tisiina buzibu sooka otuule. Tuula yambala ne saati kanyambadde abaana abawalabo atamulina yeyeewaana naye otunuulira jjeno ng'esaati tasigaza saati neegi noma nti wallahi Allah yafuga ebitonde bino. Allah yatugamba ti walaqad qala lahum bwe bali batandisa okusinza akataako Haruna yabagamba min qabli oluberyeberye ya qaumi abange bantu bange innama futintum bi kino kigezo nno Allah abagezesezza wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni Katonda wammwe sikate kano ye rahmani fattabi'uni munkole ki mungoberere wa ati'u amri bannange mungondere. Owulira ababaka bw'oba onaawona obubuze bw'emirembe gyonna goberera omubaka wani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qaalu baamugamba lan nabraha alayhi akifina tetusobola kulekerawo kugondera kate kano kukasinza kazinira mazina kakolera mirimu gyonna egy'essanyu hatta yarja ilayna Musa amala kudda wano ono ye Katonda waffe totubuzaabuze. Qala ya Harun Musa n'akomawo yali mukambwe nga musabuzi yali akuba ayogera kimwebi ng'amaze okutuusaako omukono
n'agamba owange Haruna mama naaka kyekikulemesezza idh ra'aytahum dallu wewalabe nga benyigidde mu kusamirira akate kano kyekigaanyo bagaana nga nabalekedde ggwe alla tattabi'ani Haruna totongoberera owulira omubaka Nabi Muhammad sallama abuuza abasiraamu kyekyatuka ku birevu byammwe Seeka Karuma abuuza nti emmese zaabirya webaka tonaabyekumimwa emmese ne zibiwaatako oba wadde okuma mu kyoto gwe atafumba ekirevu kyalazeewa Nabi Muhammad sallama agenda atugamba wano alla tattabi'ani temungoberera kitugoberera Rasulullah adwaki musamira Nabi Musa akaza muganda we tongoberera unawe wayawukanye ku kyenkola noleka bana abaana ba Isirayiri basinza akate afa aswaita amri ojemedde ekiragiro kyange kye nagambye obakumaakuma qala namugamba ya buna umma wange mwana wa mama la ta'khudhu bi rihyati munnange tonkwata kirevu kyange wala bi ra'si n'omutwe gwange gute kubanga bwe yali amubaka abebirevu nno naffe akaddeko okulwana n'okuba omwegendereza yamukwata ekirevu n'enviiri Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Araf yajurruhu ilayhi namunyenya pulase ate alina amaanyi yakuba omukibito eŋŋumi egi paka nkoowe kakati n'agamba Haruna inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israil munnange natidde mbagezezzaako muganda wange nwanaganye nabo okutuusa wali mu Araf Allah agamba nti yamugamba babadde baagalana kunzita nga nange nfunye abategedde eddiini ekituufu ne bano abasamize ngenzo laba ng'ebibinja bigenda kulwanagana namugamba nti inni khashitu munnange netya an taqula farraqta bayna bani Israil nti njawudde wakati w'Abayisirayiri walam tarqa qawli wandigambye lwaki tobanninze nenzija tonabakola lutalo luno qala fama khatubuka ya Samiri n'alyoka amubuuza gwe Samiri sooka ombuulire kyekyakutuuseeko otuuka okukola akate kano akabuzizza Abayisirayiri singa si budde bwa hijira darasa eneyagala gisomesa neetereera lumu naye kyatuuka ku hijira kyetaga kamira ndowooza mata gaŋŋamiya agamba wano zino nzibuuse budde bwa hijira qala Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti yabagamba fadhhab fa inna laka fi lhayati an taqula la misas yamugamba Samiri yigenda va wano yamukolimira ngati ogenda kuwangala mu nsi muno ng'ogamba buli akusemberera tumunange tonsemberera wa inna laka maw'idan lan mukhlifa oyina endagaano tegenda kwawukanwako ey'okuba nti Allah tagenda kukusonyiwa ebbanga lyonna wanzuru ila ilahika katonda we madde njagala mutunuulire katonda wammwe katonda kaki katonda kate alladhi dhalta alayhi oyo gwe mwabuliddeko akifa nga muli ku ye gwe musinza gwe mugondera n'agamba nti lanukhliqannahu ngenda mubetenta ngenda mutematema thumma lanansifannahu ngenda mwokya oluvannyuma lanansifannahu fil yammi nasfa oluvannyuma mumaase muki mumaase mu nnyanja olumaasa innama ilahukum Allah katonda wammwe Allah sikate kano alladhi la ilaha illahu ewatali katonda okujjako oyo Allah wasi'a kulla shay'in ilma yeetooloola okumanya kwe kwagaziwa ku buli nsonga yonna kati wetubanga tusanze abantu abasinze ekitali Allah oba badde basamira abadde bayina essabo si fujjo lyaffe era kyebagamba nti gavumenti etadde mu ssente batulwanaganye kozi nga waliwo abalina ssente ze bafuna ewaggulu naye nedda ffe eno ddiini era okwokya amasabo gaabo abasiramuse ne bagatuwa tetukikola nti waliwo atuwa ssente oluvannyuma tukikola lwa kusinzaani kusinza Allah. Nabbi Musa yakwata akate k'aba Banu Israil ke baali bataddewo n'akookya bwe yamala okukookya ne kafuuka evvu n'alimansa mu nnyanja. Allah kye yabakola n'abagamba mwenna munywe ku mazzi ago. Buli yanywa ku mazzi nga yasinza kate yagenda ova ku mazzi ng'emimwa gye gikoze giringa kuliko lipstick nenga gikutteko evvu lyakati
Allah n'amapinga buli yalimu olushiriku. Allah asobola otugabira ka juice mu hijira wano ne kasigala ku birevu by'abantu abalimu olusamise oba ayinza obutagaba ka juice inshallah ulala barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.